of administration zitiridde. You have overburdened Mr. General Museveni, you have overburdened the Ugandans. Ngobatisse bannansi emigugu. Ogenda n'olaba ababaka ba parliament akasinga Uganda akalina economy eri ku drip. Ne kabira n'ababaka ba parliament 5 kati waleese mukulu Museveni oyagala constituency endala empya nkaaga mu nyezi z'okububoza osaba. Otaddewo zino zi cities zendaba. Yes, saba alina ebibye alina ebibalo bye. Tosobola kutegeera Museveni ng'obongota abantu abasinga tebasobola kutegeera banga babongota. Kati mpaayo nze ngabe ndi mukulembeze mpaayo abantu we baatula ne bamugamba nti ekizibu kyaffe nga Nakaseke kutukolera mu district. Bino biri politically calculated nti omukulu simanya agamba abalaalo be bagoba mu Northern Uganda bonna ajja abateeka mu Nakaseke ayagala kumakinga ngoma to be the epicenter. Nkugambye nze nasoma byanfuna ate okwawukanako n'abalala ntambula n'endaba economies bwe zevolvinga. Ennaku ezo nali Tanzania gye baayitanga ensi y'abakomunisiti nga yemu kwanda dogo mu economy ne kati yatongoza ne electric train ono wafa ali kuddaabiriza Amini be yalekawo byasiiga langi mbusimanyi kiva Nambole ne kirege ne mukuba engalo ne muyisiza ssente ne bagula birwaire wagonize ebitafiitinga na buguudo nezo ne bazirya. Kakati tetusobola kubeera mu nsi nga tufuuse ba psychophant ba muntu omu. Buli kimu eggwanga lyonna alikubye ekigo kati nkugambye nti nze ndi legislator naye kyensooka okusaba government number 1 kyerina okuteeka program yayo to reduce the number of members of parliament from 500 plus at least maximum of 200 members of parliament. Okureducinga ba presidential advisors abatalina makulu simanyi presidential advisor mu kuzimba obutandaalo, president advisor mu kutunga lugabireze ezigobente, simanyi president advisor mu kutunuulira entebwe ezitambula mu kkubo, all those things. President advisor simanyi mu kugula omuddo gw'ente, president advisor mu biki bakola ki? Nolonda bano kugambye ndi mubaka parliament kuba olumutero okyekwasa kati munayogera enkima esaza ogw'ekibira negamba ekibira kino kikendeere wali ogirabyeyoko nega ekibira kikendeere oba tufe enjala tufe enkima yennyini kubanga nze I am a parliamentary monkey egambye nti this forest should be what? It should be reduced at to a certain level. Eri understanding. Yeah, but uliza kulwanyisa bukenuzi ba assistant RDC bukenuzi ababba eggwanga be bano bennyini abanene. No, the assistant RDC tewali ejimu ku mirimu gyabwe okusira ku bibatu gambye is to fight corruption in my district which is a good thing. Ngoba nyine zo wanongo tugamba buli kyo. Olabo mubaka wa parliament. Obukenuzi bweyonge buli mu gwanga. Finance committee ya parliament nyine egambye katukendeze katulete bano balwanyisa enguzi. Kakati nkugambye Museveni will never fight corruption. He only massages it. Because the NRM regime benefits from corruption. Actually, no, see corruption. This is grand looting of Uganda, not corruption. Corruption ye muntu nti kungu yatute million emitwalo 10 nze mbadde vice chairperson wa public accounts committee local government byenjogerako ni experience era mbimanyi. In Uganda there is limited corruption. What we have is massive looting, grand looting. Magnitude of looting this country. In fact, esobola kutegeerebwa abasoma ng'ate tebanywa ku mwenge. Bobo onywa kuwala tosobola kutegeera looting eri. Omusajja n'asaba nti njagala 1.5 trillion shillings okuteekawo gye bayita specialized hospital Rubowa ne mumuwaako almost 1 trillion ne mugenda nga ababaka ba parliament n'abagoba. Kati nze ntula ku finance committee twakagenda emirundi ng'ena ogwokusatu baatugoba ne tugenda ne right honorable leader of opposition Joel Lusenyo ne batugoba Muwanga Kivumbe bamuleese ku park His Excellency Kyagulanyi ng'amutadde ku park as a chairperson n'agamba agendeyo ne bamugamba mbu balina okutungira buli mubaka wa parliament ebigamu butuse bimutuuka babaga nti ate kati tulina okubatungira kakati we bazzeeyo nti tebinada nti ate tetunafuna sente zigulaga mu butusi ze mugenda kwambala kulambula kati okutambula mu kisikosiko kiri erife kyetulengera kyetaagisa special gamu butusi kakati these people are looting this country. Mwana watu ne boolabanga Bannansi abategeera nga nabo tebategeera kigenda maaso.
There is no way Museveni can fight corruption because he benefits from it. Because you see, either directly or indirectly. The rooters. You see why you contradict yourself? Yes. Obukiiko bwa parliament buno bonna bw'oyogerako obwa accountability mwe mu bukulembera abavuganya kituufu ekimu ku buvunaanyizibwa bwabwe kulwanyisa bukenuzi kituufu president ne government gyoyogerako yennyini kusaawo all of these agencies zirwanyisa obukenuzi mu ggwanga kakati kankubuulireko yoga nti eyagala enguzi kati mwabamawulire abasinga mu yeyama mu 96 tujja kulwanyisa nguzi neteekawo agencies zino zonna. Museveni preaches people to drink water while in his power there is wine. State House anti-corruption no, which State House anti-corruption? Doing what? IGG. I doing what? Auditor General. Let me remind you, since you forget so quickly. Let me remind you, since you forget so quickly. General Museveni in his words, IGG ali amugambe. Tutandike no gye bayita system bagita lifestyle audit. Batandike okulaba obubbi obuli wano. In fact, see corruption. Stop misusing the word corruption. What we have in Uganda is grand looting, not corruption. Stop misusing the word corruption. Kakati Museveni ne bamugamba IGG we gwe yalonda kubanga balonda bantu baabwe be bakkiririzamu. Namugamba nti tutandike lifestyle audit tukukwatire ku ka big fish ga looters. Namugamba please go slow my people. Because once you go the way you have started, they will run away with our money. Head of state, imagine. They will run away with our money and we shall miss them. Kati beti kama kiakola tachi akwata ku zeba ita big fish akwata mukene. Mukene bamutute wajiji obugombe ne buyitawo. No bujanti ate eri big fish shaka. Nti ayo shaka tujitia. General Museveni agamba mwizi sharks will run away if we start lifestyle audit. Kakati bino betulimu we are just pretending. Omusajja najja nakugamba nti kakati zino sente zaze to recapitalizing the UTL. And because we have recapitalized it and the government has bigger shares, after recapitalizing it, the following day, the UTL yagitunze. And some of you cannot question it bine ebintu byotundo bitunda ngani because Uganda itambulira ku muntu omunge empiki gundi Museveni kati nze nkugambye nti omulimu gwa parliament ogumanyi the duty of parliament, the duty of the main representation okowuliriza ebyo byonna bimanyiddwa is a cardinal role yange is to make recommendations. To make recommendations. Don't I do that? You do. I do. So what happens? Then it's wrong to say nti itambulira ku muntu. Itambulira ku omuntu Museveni. Naba boda bwe balwana tugende mu State House Museveni atugire. Abalime babule obute tugende wa Museveni. Abasubuzi tugende wa Museveni. Abamansanyazo gaba tugende wa Museveni. Kakati kintu kyonna yakyetololozaako yensonga lwaki kitandise okumumenya. Kati netamanyi kigenda mu maaso namulabye soko owulirize we namulabye alonda baala DC nenda banga yalonze na kino ekivubuka ekyalaga amabina gaakyo wabweru oba wakiraba kwe kikunamme bwe kiti amabina gaakyo kinene ekyo tokyogera ate kinene amabina kyabuwemu batokisi kanjiteeke mu luzungu the man who exposes his buttocks openly in broad daylight mujita mcha the man who exhibited his buttocks on social media. He was awarded. Nemba mutulaba kama tugana muwangu muntu yitangamia ndifete tutegeera oba tetulaba. General Museveni awarded the man who exhibited his buttocks on social media. Ensiona negira nebuza we are in scarcity of human resources to extend that this man can handpick that man rumpen. That rumpen who exposed wanga boba ngolaga kabina ko wabweru mu gwanga ekyo kyakulabirako ki kyakulabirako ki kakati actually I'm already getting now I'm yet to confirm but I hear nti police taliko mu bijja kwali nze nkugamba fe tubatumanyi mwami Museveni yagamba parliament fe bintu emutu biwuliriza byayogera nti eggwanga lino liri overburdened abazungu tebakyatuwa buyambi ne tumugamba yes naffe tulaba embeera eriwo because tetubeera mu America
we are not aliens either to our economy or the country. Netumuga nti yes kakati kyetukusaba kino kimu mu kifo ky'okubinika bannansi emisolo kuba tukimanyi resort egenda kuba kuteekawo misolo kendeeza ku excessive luxurious lifestyles, the 70 vehicles convoy gyotambula nayo ne bano ba ministers bo wazi convoy eziri unnecessary. Kakati netumugamba n'ekirala fenga parliament tulina okunoonya we tukendeeza expenditures ne baleeta alternative zino zolaba rationalization nti tumajinge government entities zino tusobole okukendeeza ku excessive government expenditures, of which we agreed that there are some which can be merged and some which can't. Kati ate gwe omuntu omu agambe nti tugatte ebitongole bya government tukendeeze ensaasaanya kubanga economy yaffe eri ku drip nti ne muzibe agiraba buli wakwata ku economy agambe neesigaddeko kikuba mukono. Kati ate the same time ng'oleeta ba RDC 300 of them, we have the RDC deputy RDC and 2 assistant RDCs per district, all for what? And each of them will need a vehicle, meaning that the 4 RDCs will have 4 vehicles there, which have to be fueled by government allowances. Katebe netubitula netugamba, does this man really walk on the talk? Netugenda okulaba manyi tewali kizibu nnyo kimenya wano mu ggwanga nga population eno population ekyannemye okutegeera. It gets excited so quickly, it forgets so quickly, and it doesn't know where it is. So there is only one man ali eri waggulu agikontrolingira ku remote ye, kakati wokola boti nokola boti nokola boti, do whatever you want. Mu biseera bino nga economy mbi nga ne bannansi bataddeko omusolo bagadde business zaabwe abasinga bazibamu on daily basis, there is no any justification for the appointments of those 2 deputy assistant deputy RDCs per district. But there is no any justification. Justification ekwereddwa. I've already told you ensonga essatu ezaatuweereddwa tebagenda okubeera nga bakolako. Badde nkusubira ekyalonako olwaleero okusubira ku Sanyuka TV okukuba mu ngalo okwebaza nyini kulonda assistant RDC ba assistant RDC n'abakwasa obuvunaanyizibwa okulwanyisa That's where you go wrong. No, but you see, that's where you go wrong. Majority of Ugandans. You have been saying clapping for everything. There is massive corruption in this country. Massive corruption. Now, by who? They have appointed those who are going to fight it. Massive corruption by who? So what do you want? Stop you people of Sanyuka TV, you people of media, stop misusing the word corruption. What we have in Uganda is not corruption. So what do you want? Corruption in Uganda is at a limited scale. What we have in Uganda is grand looting. Abagenda okulwanyisa enguzi bazze kakati abo bano booleeta tebasobola kulwanyisa grand looting eneriwo. What can the mere assistant deputy RDC do? What the IGG has failed to do? What the auditor general has failed to do? What parliament has failed to do? Ngolaba zona institution zonna ezalwanyisanga obukenuzi zonna bazimenyemenye. There is no any country which can work properly without institutions working normally. In Uganda we have individuals Kayihura we yali mu police ng'ebigambo bya Kayihura bebi omega and alpha of police. Kate leero Museveni aleese mutabani we mu majenga CDF yasalawo. Kakati nobeera mu state house nobeera n'oluseregende lw'aba ministers in such a very poor country like Uganda, and you overburden taxpayers. Buli minister aline motoka omwafiwera allowance simanyi omwabiki simanyi bano bayambi be simanyi bino biki kakati nsi efaanana etyo. At this time Museveni yali badde reducing on the number of ministers, at least maximum would be having like 25 ministers. Even if you appoint 1,000 ministers, when they are useless is useless. Useless is useless. Even if you appoint 10,000 ministers, when they are useless, still they will be useless. Even if you appoint 5 ministers, when they are useful, they will be useful. Are you also saying? Let me be the first market. Let me be the first market to decide the negative fate of the forest where I eat from. Please reduce the size of the forest. Okay, I benefit from the forest. Let me be the monkey. Good. Patriotism. Patriotism kitegeeza mukutegeerako
muwegwa gwanga lirudda wa kubunyaguluzo kubutemu obuliwo Bannansi olino n'oyamba munansi n'omutireka mu kikooti maaso n'omuwalula kukola asebisana bagenda kusomesa Bannansi okwagala eggwanga otya gwenga abakulembeze temulyagala kati gwe okwagala mukazi we bakusomesa buli time bajja kunoonyanga abasajja abafumbo mbu gavumenti etaddewo puroguramu y'abasajja abafumbo basomese patriotism y'okwagala bakazi baabwe waka oba bamaama no, it is the same. Loving my country, liking my country, having interest of my country is not an influence of the state. It begins from me by the services you offer to me as an individual, as a community. Kusomesa ki omuntu omusajja wamuteera wa makubo gonna mafuna otunwa gye bayita capital city. The word is capital city. Naye nga tewaliwo otambula wali kubo kole nga omusolo gwa Uganda 70% guva mu kibuga kye bayita capital city naye nga tewaliwo kubo kole. You delay jam because the roads are bad. You delay jam because baba neglecting. Kakati nogenda mu ddwaliro nti esente bazisa zigule eddagala ne bwe balitwala emisana ekironga bali kiba baziteeka mu pharmacies zaabwe zebeetoloozezza government facilities. Nogenda mu kyalo amasanyalaze gava wano mu Uganda tetugimportinga naye ng'okufuna ku ssanyalaze olifunako kadde katono and it is very expensive. Amazzi bagajja wano muleke Victoria, River Nile and so many rivers. Naye nga n'okugakisesinga it is a dream. Kakati omwoyo gwa ggwanga ali wagwondaga. You have sold everything you found in this country working. Ennyonyi mwazitunda, railway mwazitunda, bannaffe baleese ziri electrical, bw'ogenda okusomesa abantu ebyobulimi okwata bucupa bwa mineral water simanyi buno obulwenzi oli n'okasiba ku mumwanyi mbu this is modern irrigation and the fools stand there and watch you. Oli ku Sanyuka TV Morning Express mbaka Lutamaguzi makula wenna bwe tukomawo again yakujjukiza nga kati mwoyo gwa ggwanga yali wazigunsomesako nange atambula mu bantu ne tukuba enduulu serving am office atambula atya mu bantu ng'amugezesa nti population enaamu acceptinga kakati n'atandika okulaba nti asome ne sleeping Ugandans abagenda ku bijjulo bya mutabani we ng'abawa omuceere kati n'amuteeka ne mu magye kati is calculating will the army accept my son? Okay, honorable. Kakati kyenkusomesa bukyoko okiwulire. Therefore, nga nakaseke ffe tetulina kyetukkiriza kati walabye kyetufunamu temwetaaga nakaseke kyetwetaaga. I'm talking on behalf of Ugandans, what Ugandans want, services. Operation Wealth Creation terizineyo teriyo tebiriyo oyina PDM ebyo biri ku mpapula no programs za government biri ku mpapula no zetaaga kati nze government ekolebwa amasiga asatu nze omu kusiga erikola government nkugambye ekyezo mboozi nanto oyagala kuwuliriza wetaaga abantu abagenda okuyambako okubunyisa enjiri ya the chiefs can do that work. What about the office of the cow? What about the office of the LC5 chairpersons per district? Waliwo n'abalala abasobola okukola emirimu egyo bannansi emigugu gibayinze tetujja kubeeraawo oyongera parliament oyongera ababaka oyongera aba presidential advisor abatakulaba nako naye bakulengerera eyo ruzi nalaba ojereze mukwano gwange giri but bukenye full medical professor ng'omwadde mbu advisor mu kuzimba obutandaalo simanyi n'okulaba gundi anti sanitation kuzimba butandaalo kati era basajjamu bakyabajoga nnyo kakati bw'otuuze essa omusoga akito odoga muno odoga bodutse kale ba professor bajjeyo mu babere ba advisor mu kuzimba obutandaalo oyina kizibu kino ekisa kya mukama kubanga yagudde mu kifo kisa kya mukama. I don't discuss about individuals. I don't discuss about individuals naye nkugambye ekivubuka ekyalaga akabina kakyo wabweru kiswaza state okukireeta mu nakyo mu kiwa ekifo ky'obukulembeze. Please, ne wakubadde temukyaswala febe muswaza Bannansi. How can I go to a country like Kenya, our neighbor? Ne balaga nti ekivubuka ekyalaga akabina kakyo ku social media. Social media is not just in Uganda. Naye sebongwa nze Adam Kongo ontwala Lutamaguzi makula ontwala sebo mugamba wange ng'amaliriza mpayo bu seconds buto. Njagala kusaba bana Uganda. This is the Republic of Uganda. Uganda has never been a property of Museveni and his cocoons of people. Think about the future of this country. We are in total dilemma. Political dilemma,
economic dilemma and social dilemma. Abaana ba Nuupu bangi babajjuza makomera, they don't get justice. Ettaka baliwa mbencha neggulo by force. Era nalabye akasambi ku social media kungulwa kwa bannamawulire temuswala kutulaga obuntu buno ng'owa poliisi ali wansi wa katanda amazzi gamutwala full guarantee police officer nze ntula ku finance committee twasalawo bongere welfare aba police aba majena aba prisons n'abakozi ba government ngaba doctors teachers mu kifo kya sente zino ziteeka kubala disease ezo sente muziwe ba teachers muziwe ba doctors muziwe ba guarantee police officers and armed officers. I think we can run this country in a better way.